Kibuuzo ekisoose kibadde bulungi nnyo era nkikoze ne nfolowinga instructions ze batugambye okukola. Buli kimu kye batugambye okukola okuwandiika ku gundi ku pepa waliwo ebimu nga be balina bitugamba obiwandiikako era tulina obeera strong. Mujja labira awo. Weewulira bumeka? Mujja bulaba. Tugenda laba naye gwe olina kye weewulira. Mwe mujja bulaba. Mwe mubulinde. So kakati ekyomaliriza P7 official. Yeah. What next? Ayitiddako mu vacation yange ngenda kukola ennyimba, ninayo ennyimba ngenda ate ennyimba mwe muninde hit ku hit mwe Butuufu nga tewandiyagadde zisanga mu secondary. Challenges ze nali nfuna tufuna obuzibu bwa transport naye kati twadda kumpi n'essomero kati kiri izimu. Obuzibu obulala bwensanze eno lockdown yatuyisa bubi nnyo kubanga abayimbi bagamba tetulina kola, tetulina ate na kusoma, nobeera ng'osomera ku Zoom ate network evaako nga bweddako kati ne ku Zoom twali tetusoma bulungi nnyo. Okay, the challenges zosanze mu primary tewandiyagadde zisanga mu secondary ezo? Ezo zonna zenyambye sandyagadde zisanga mu secondary. Bato banno abali eyo abatudde P7 olunaku lwaleero bagamba ki nga gwe superstar? Amagezi gembawa balina revisinga nnyo ebitabo byabwe. Ate enkya bwe tugenda okukola ne science ne English balina revisinga nnyo science, diagrams, buli kimu ne short forms ezibeera mu English, abbreviations, buli kimu mulina okukikwata musobole ofuna marks, musobole ofuna aggregates ze mwagala. Thank you so much. You're welcome. Olunaku olwaleero Felista obubaka nze bwe mmuweera bulijjo bwe mmugamba akimanyi alowooza nti amazeeyo kati eno yentandikwa ye step 1 mu steps zonna zonna zagenda otambula, so eno sofa ye step 1 gye yakatambulako bwe bubaka bwe mmuwa. So challenges zizosanze ng'omuzadde primary? Challenges nyingi era muzisinga muzimanyi. Twafuna wano basale twali tubeera wala n'essomero, so ate yali yakasomayo taamu emu ne bamuteeka ne bagenda mu lockdown, so nga talina okusoma online, so tulina okugula data, tulina okukola ki making sure nti naasoma kubanga singa asaamusobozesa kusoma online yali tagenda tuula P7. Baba bwe bava mu lockdown babawa exam ne bagamba agiyita yatuula P7 era abamu baagwa abamu ne bayita. Challenges basically zibadde nnyingi ate ng'oggyeko n'ekyo nti ndi single father, nze taata, nze maama, nze atwala omwana, nze so abasajja bakimanyi aba single fathers. So well, watulidde P7 bwewadde wagituulako? Of course nagituula. Ki ebipya byolabye mu mulembe gw'abafelista ng'ogwaffe tebyali? Ya bingi okukisookera ddala nze ekyanneewuunyisa ze max. Manyi ffe twatuulira P7 nga D1 ya 75 naye nga temanyi D1 okweri ku 95. D1 95 naye ffe 75 ng'ako kati ng'eyo D1 yo kokati, so eyo challenge emu. Ebikyusa ebirala kale byensobola okwogera kati nga ku ssomero lyabwe banze saabirabako ewaffe omusomesa omuzadde okujja ku ssomero omuzaddewo ne bamulaba nti taata wa gundi azze ku ssomero, awo omanya nno era nga abaana bava amadirisa bwe bati ne balingiza taata wa gundi wuuyo azze taata wa gundi.
naye wano muganda wange kulina essomero abazadde obasanga mu kirasi z'abaana batudde ezaawo omulundi gwange ogwasooka nagamba ndaba obasiramu naye abazadde bali awo batudde abaana tebafaayo tata wa gundi azze kweganga experience enyumidde nnyo nti abazadde n'abaana bagamba how are you daddy Felista is there daddy Faith kweganga olaba teri kyamaanyi nnyo ekyo kitiisa okitegeera so experience njagadde nnyo. Okay, ng'oggyeko Felista okubeera omuyimbi kiki ggwe ng'omuzadde kyewandyagadde asomerera okuba? Saawa eno kadi Felista alinga eyanva mu mikono mu ekyo kyombuuzizza sikyalina kati kyensobola mwagaliza kubanga ye ayagala nnyo music so nyina kiguluuminga so kati kyayagala saawa eno kyayagala okwongerezaako nze kyennyina facilitatinga kyennyina nange okulaba nti nkikumamu omuliro naye siso agamba nti njagala obe dokita ngana sisobola kuba ne mu music njagala kuba politician. Nga uli president? Nga bannambooze nga honorable Nambooze honorable Miriam Matembe njagala okubeera nga nkuze.